Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Njagadde mbalage ku ddagala eryo liyitibwa omutima gw'ettaka oba omutima gw'ensi ng'abamu bwe baguyita, naye ffe Masaka twaguyitanga nnyo omutima gw'ettaka. Omutima gw'ettaka ogwo ebiseera ebisinga gutera kumera wagimu. Ekirala omutima gw'ensi ogwo guwunya nnyo, kizibu nnyo okubeerawo we guli. Ekyamazima guwunyira ddala. Kakati waliwo eyambuuza wano nti omutima gw'ettaka ogwo gulina mugaso ki? Eddagala eryo nno si ddungi n'omulundi n'ogumu. Kankubulireyo ku mugaso ku kyasinze okubeera ogw'obulabe oguli ku ddagala eryo. Eddagala eryo omuntu asobola oddikkolera, naddala ggwe omukyala gwe wambuuzizza, mulabe wo asobola oddikkolera n'akuteekako ekivundu ekyo nga bw'owulira nga guwunya. Bw'oba wali ogusembereddeko guwunya, gulina ekivundu ekibi. Kati mulabe wo atakwagaliza bufumbo, ayagala okukulemesa abasajja, ayagala okukudibya, asobola okuteekako ekivundu ekyo n'obeera ng'owunyanga gwo. Teri musajja ayinza kwebakako. Ekinene ennyo akwebakako asobola okwebakako omulundi gumu n'akuddukako olw'ekivundu ekyo. Bagukozesa nnyo ku nsonga eyo. Afuna omutima gw'ettaka ogwo n'afuna n'amazzi g'ebyennyanja. Agukolamu ensaano bulungi, n'ayiwa ensaano yaagwo mu tuzzi otwo twayozezzaamu ebyennyanja. Kati otuzzi otwo asobola okupima, tugeze ng'okoze eddagala oba kyogo kyogenda kinaaba, n'atonyezaamu amazzi ago n'abaako ebigambo by'ayogera. Abeera ajja kuteekako ekivundu, aba amaze okukudibya, n'olwekyo si mulungi n'omulundi n'ogumu. Era asobola okuddira amatonda ago n'agatonyeza mu kyogero ky'omwana omuwere, era nakyo aba amaze okudibya omwana oyo, aba amutaddeko ekivundu ekitali kirungi. Ayogerako ebigambo eby'enjawulo, ebigambo byo sijja byogera, okuggyako n'ekirala. Era asobola okupima ng'ogenda kutawaaza, n'ayiwa otuzzi otwo otw'ebyennyanja n'agattamu n'ensaano y'omutima gw'ettaka oba omutima gw'ensi, n'addira otuzzi otwo twataddemu ensaano yaagwo n'atuyiwa mu mazzi ago g'ogenda okutawaaza wansi. Bw'ogenda n'ogatawaaza ng'ayogereddeko ebigambo, ekyamazima ekisu ekyo oba ekivundu kiba kijja kukwata ng'omwana omuwala. Obeera ojja kuwunya ng'ebyennyanja, obeera ojja kuwunya ng'omutima gw'ettaka, ng'omutima gw'ensi, togenda kuwunya bulungi. Eddagala eryo lya bulabe nnyo, ky'oba olaba nga tegulabika nnyo, naye ate lijjanjaba n'ebirala eby'enjawulo ebitali bibi. Naye nga njagadde mbabuulireyo ekyo eky'obulabe. Naddala gwe yambuuzizza, temuba na kutya, mbaako n'ebyo byendekayo. Ebiseera ebisinga eddagala eribeera ebbi ndiyita kungulu, siriyingira munda nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.